jako akawuwo. Banji abasinga ba carriers oba balina akatufala akaleta sickle cell naye tebamanyi. Buli mwaka abaana emitwalo 3,13 mu Uganda be bazaalibwa n'ekirwadde kya Nalubiri oba sickle cells mu lunnabuddu, nga ku bana ebitundu 8 bafa nga tebannaba kuweza myaka 5, ng'okusinga kino kiva ku bazadde obuteekebeza kumanya bayimiridde ku kirwadde kino, ng'okusinziira ku bakugu obulwadde buno bwansikirano wabula nga singa abazadde bakimanya nga bukyali, amagezi weegali okutaasa abaana abamu be bazaala okufuna ekirwadde kino n'abo bakifunye okubayamba okufuna obujjanjabi nga bukyali. Mbadde nkubiriza abantu bonna abalala bonna bagezeeko okujja beekebeze balabe obulamu bwabwe engeri gye butambulamu, kubanga kino ekijjanjaba ekyokukebera sickle cell kya bwereere era buli omu yandibadde yeetwalira omukisa okukebera ekirwadde amanye n'obulamu bw'engeri gye butambulamu. Ekirwadde kino tekiri mu Uganda mwokka, nga ku bulwadde obuli mu nsi yonna kitwala ebitundu 67 ku 100 olw'ensonga nti kizaaliranwa nga kitambulira mu ssaayi ssaako ne mu magumba. Okusooka kwa byonna kinkakatako, ekyokubiri buvunaanyizibwa bwange, ekyokusatu singa ffenna tufaayo olowooza singa Uganda yali badde ekula, naye okufuuka taata kwagala. Ekimu ku bizibu ebisinga okusoomooza abalwadde ba Nalubiri naddala masoso g'ebyalo by'ebyobujjanjabi ebinafu, ng'ensonga eno yeetanudde bannalotale nga bayambibwako ekitongole ki Rising Hope International okutongoza kiriniki ku ddwaliro lya Rotary International Hospital erisangibwa e Gandu mu disitulikiti y'e Mukono okuyambako ku bantu abatawaanyizibwa obulwadde buno, okubasomesa ate n'okukebera abalala. Sinzo tusanyusa okutuleetera kiriniki eno mu kitundu kyaffe wennyini, kumpi ku kyalo kwennyini kwe tubeera. Kiriniki eno egenda kutuyamba nti bambi wabaddewo abaana bangi abeetaaga obuyambi, naye ng'okubatuusa ku ddwaliro kizibu. Abamu baana banneiba baffe, abalala tubamanyi banganda zaffe. So naffe tulina okwagala, si kwagala biggwawo, naye okwagala okwannamaddala. Ti abaana bange singa sibalaga mukwano sisuubira nibo bayinza okunyamba mu bukadde bwange. Mu kuwayaamu n'abalwadde ba Nalubiri ku mukolo gw'okutongoza kiriniki eno, ssenkulu w'ekitongole ki Rising Hope International Isaac Okero agambye nti abantu bangi mu Uganda bagoyebwa endwadde ezitali zimu, wabula ng'obuzibu tewali malwaliro we basobola kufunira bujjanjabi, ko n'okwekebeza ekiviiriddeko bangi okuleka obulamu bw'ensi eno obuwooma. Launch ya sickle cell clinic eno tugitaddeyo kubanga tuleeta linkage oba services kumpi na abaana oba abantu abalina obulwadde bwa sickle cell baba basobola bufuna wano mu community, kubanga tebasobola ate kutambula kutuuka eri mulago yonna. So ensonga tulaunchinze sickle cell clinic eno. Ate n'ekirala tutaddewo kuba nti abantu abasinga abaana oba abantu abalina obulwadde bwa sickle cell tebamanyiwawo okujja ogundi obujjanjabi. Abalwadde n'abajjanjabi be tusanze ku ddwaliro lino batubuulidde okusoomoozebwa mu babadde bayita okufuna obujjanjabi nga nabwe kityo guno bafunye mukisa gw'amaanyi. Mukono muno tubadde tetulinaawo abantu babasindika Naggalama, Mulago, Kampala, Kawolo, kale tulina essanyu ennyingi kulabanga tufunye wano kiriniki, era nga ndwadde ya sickle cells mbi nnyo kubanga etaataganya obulamu bw'omuntu. Naye kitusanyusizza nnyo okuba nti obujjanjabi buzze mu kitundu kyaffe wano wennyini, kale kituleetedde essanyu lingi, era tujja kukubiriza n'abalala abatamanyi bajje wano ewaffe eŋŋandu Rotary. N'agamu ku masomero agaliraanye eddwaliro lino gatandise dde okutwala abayizi baago okukeberebwa ekirwadde kino ku bwereere wakati mu kusoomoozebwa kwe gayitamu okw'ekirwadde ki COVID-19, nga Irene Namugerwa akulira essomero lya Ŋŋandu Primary School bw'agamba. Tuzze okwenyigira mu byobulamu bino olw'ensonga nti ebiseera ebisinga obungi twesanze nga mulimu abaana abalima ezimu ku ndwadde zino, munaddala COVID abadde kyakulabirako oba tusoomoozezza, kubanga twesanze nga abamu era abaana yadde nga si COVID naye n'endwadde endala twerabidde COVID, twagala kusukulumya COVID naye n'endwadde endala nazo tetuzeerabidde.